Saidi Muwaire abadde defense w'ekyalo Namusera kati z'embuyaga ezikunta oluvannyuma lw'okusangibwa mu ofiisi y'ekyalo nga yeetuze. Kigambibwa nti mu ofiisi eno mwabadde asula oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ne mukyala we nga ssentebe ye yamukkiriza okugira ng'asulamu. Mukyala yayawukana naye n'asalawo akole ki amuyiira abeeko okusinziira ku batuuze omusajja ono abadde muntu mulamu nga byonna ebimutuuseeko byewuunyisa. Yafunye olunaku lw'ejjo ebyamukozeeki ebyamutuusiza ku ekyo naye ng'omusajja obadde omulaba nga musajja mugumuwe mu birowoozo tasobola kukola ekyo yafunyemu olusujja olw'omukaaga naye ne mugulira eddagala n'amira era jjo yasibye omwana Francis Sempijja ssentebe w'ekyalo atunnyonnyodde nti waliwo omutuuze amukedde ng'ayagala okumuwandiikira ebbaluwa kyokka bwe bakonkonye Saidi abaggulire nga tebawulirayo kanyego. Mukedde nga waliwo omutuuze ayagala okumukolako ng'omukonkona aggulewo ofiisi mwe tukolera nga tetuwulira kanyego ne tukonkona tugamba ye omuntu abadde ki nga tatera kwebaka bwati okufuna owawulidde najja n'asala oluti genza okugira okuggulawo nga yeesibye akaguwa muvaasi alengejja bwati. Abatuuze bavumiridde eky'obutabanguko mu maka bwe bagamba nti bweyongedde nnyo ensangi zino. Olina ekikuluma ku mutima funa omuntu gw'osobola okukikuulirako asobola okukuwa amagezi n'otatuuka mu mbeera bw'eti. Poliisi okuva e Wakiso ezze n'eggyawo omulambo ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.